Tosubwa ku ABS Television. Musumbanze sina kiko kuva we nazaalibwa nga nkyali muto simanyi na kika kyange. Wabula banonda bulonzi ne banjola ate n'ekirala Musumba njagala onsabire ndokoke mu mutima nze siina ddiini okuggyako bapasito bavuma obuvumi nga nze sibaagala. Bapasito bavuma otya? Mbagamba bye bakola tebabitegeera nze sibaagala naye njagala Yesu abe. Ekitegeeza nange wanvuma. Ndi muwala mulungi pasita siri muwala mubi. Naye simanyi kisiraani kindiko sikwata sente mu ngalo. Kiki osinzirako n'ogamba nti oli muwala mulungi? Pasita buli kimu kiina yadde sirina kabina. Wayase. Pasita nyina abasajja bana. Okakasa buli kimu kyonna okirina? Buli kimu kirina pasita gwe kyomanyi nti omukazi aba nakyo ate nange neemanyi pasita yadde sirina kabina naye nange neemanyi pasita lwengera neneetunuulira mu mira nendaba nga Shanita nze asinga. Pasita wulira nyina abasajja bana. Abasajja bana? Leka mbalemu. Omu, babiri, basatu, bana. Ng'olina batono. Wulira pasita bangi kunze omwana omuto. Wanje? Bangi kuba nkyali mwana omuto. Tosubwa ku ABS Television. Sivuga mu style bwesti. Nze nenzirira mu style eno. Wenyine bintu byenni natondoka muso. Besweto ayana tugende mu maaso. Ekyo kibayita olutalo lw'ennyimba ku minzaani anti buli lwa mukaaga ssaawa 5 paka eyo gye tukoyera. Tosubwa